motoka kyolengereeyo eremesa president okwolekera gye tulaga. Emotoka kyolengereeyo ekika president era emulemesa gyalaga. Eri UP 5-4-7 bagalako na president era avuddeyo. Bagalako na president era avuddeyo. Ababuuze ekigendererwa kyabwe emotoka kyolengera eno bagalako na president bagala mukoona era bagalako na president emotoka kyolengera eyo. President afuddeyo ali mutambuza bigere. Ababuuza munjagazaaki emotoka kyolengera eno bagalako na president lwagezako okuyitawo bamulemesa. President omusajja oyo bamwita kityo, bamwita president lwagezako okuyitawo bagala mukoona era president afudde mu motoka bagala kuta president omusajja ayagala kuta president huyo munyivu. President afuddeyo amubuuze kyamwagaza. Mumukube, shoot him. Yes, mu mawulire ge tulina essaawa eno era nga ge gakagwawo, amawulire ag'entiisa, amawulire ag'ennaku ennyo naddala eriggwe omuwagizi w'enkyukakyuka. Mukwano gwange sooka otule ojja owulirize, gwatanaba kubeera nga otwegattako. Nja kukusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ogwa EKTV Media Uganda, omukutu ogw'enkyukakyuka. Mu mawulire agakagwawo ge tulina essaawa zino, President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono akakasizza n'agamba nti campaign aziyimirizza. Campaign asazeewo aziyimirize. Wuliriza nnyo lwaki ayimiriza campaign zino era lwaki bino bikomye wano. Njagala otegeere okutandika n'olunaku olwatandikira ddala okubeera nga atandika okuba campaign ze mu bitundu eby'ejjinja. Jjukira nti President Kyagulanyi Ssentamu ono yalemesebwa okugenda ku kisaawe gye yali alina okubeera nga ayogerera n'abantu. Era ono yalemesebwa okubeera nga abeera mu kibuga Jjinja, bw'atyo n'asindikibwa mu kyalo wansi ddala. Era eyo yavuga mayiro kumpi mayiro nga 25 okutuuka ku kisaawe kye baamuwa. Kyokka nga n'okutuuka ku kisaawe kye baamuwa waliwo emisanvu mingi nnyo gye yasanganga okubeera nga alemesebwa. Era wano waliwo okulya n'okukomba essowaani okwolekera mu bitundu bino omusajja ono gye yakubira campaign. Kati wuliriza nnyo olunaku olwaddako era kyekimu bwe yagenda okubeera nga akuba campaign we yali ateeseteese poliisi n'amagye bamulemesa okubeera nga akuba campaign mu bifo ebyo bye yali alonze. Era nga n'akakiiko k'ebyokulonda kaali kamaze okubeera nga kakakasa nti ebifo bino kituufu Mwami Kyagulanyi yali alina okubeera nga abibeeramu ng'ennaku z'omwezi ezo okubeera nga akuba campaign ze okusinziira ku road map ey'abantu abalala abaali beesimbyewo. Kaakati nno okulya n'okukomba essowaani wano we kuvudde nga bukya campaign zitandika mu ggwanga Uganda eza presidential elections. Aba presidential candidates banona abeetaba mu kubeera nga banoonya obululu. Mwami Kyagulanyi ye yekka yasobozeseddwa okubeera nga agobwa mu makubo aga chorus. Wuliriza nnyo olunaku olwaleero ono abadde alina okubeera nga abeera emayuge neeyiganga. Kaakati nno bano kye bakoze kwe kuddira okubeera nga bamudireyinga oba gite delaying tactic gye bamutaddeko okulaba ng'ono tatuuka mu bitundu byonna byateekeddwa okubeera nga atuuka. Mujjukira nti ono baawandiika era ne bapulaninga butya bwe bagenda okukozesa ennaku 10 okutalaaga Uganda yonna erimu districts esoba mu 145. Kaakati nno Mwami Kyagulanyi bwe baamala okubeera nga bakuba pulaani n'akakiiko ka National Unity Platform ak'oku ntikko, bano baamanya nti districts ezimu tulina okuzigendamu olunaku lumu nga tugenda katugeze emayuge
neiganga olwaleero kakati okusobola okusevinga time n'okubayinga obudde buno okubeera nga tebalemesebwa kubeera nga babulako district n'emu gye batuuseemu baapanga ne bagamba ewamu tujja kugenda mu districts 2 naddala ezo eziriraniganye entonotono ezogera olulimi lwe lumu tuza zigendangamu ku lunaku lwe lumu kakati wano abasajja ba electoral commission mwenanga bwe mukimanyi nti bano bali wansi wa mwami Museveni era bano tebabeerangako independent okusinzira ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda kakati nno okusinzira ku President Kyagulanyi Ssentamu Tembo olunaku olwaleero bw'alemeseddwa okuyita mu kkubo eddene okugenda eiganga ono n'asalawo n'agamba campaign asuspendinze era ono ategeezezza ensi n'agamba nti kyagenda okukola kiri kimu kyagenda okubeera ng'atandikirako kwe kubeera ng'agenda ewa byabakama amunnyonnyoledde ddala kiki kyategeeza okubeera nga mwami Kyagulanyi ye muntu atasobola kubeera nga akkirizibwa okuba campaign ng'ate abalala bonna bakuba campaign zaabwe nga tewali abakuba ku mukono kati wuliriza mwami Kyagulanyi olunaku olwaleero enkya ya leero n'eggulo lwonna bayogere n'akakiiko k'ebyokulonda era bano bayogere ne poliisi era bano bayogere n'ebitongole eby'amagye nga bababuuza babawe ensonga lwaki babalemesa okubeera nga bakuba campaign mu bifo ebyo ebiri gazetted bye baasaba electoral commission n'ebikkiriza kakati nno ategeza mu bigambo bye nti mwami Byabakama yali abuzaabuza mwami Byabakama nga ansa tagirina mwami Byabakama ng'amugamba kino amuddamu kiri era ng'amutegeeza nti buli kimu nga bw'okiraba kijja kugenda mu maaso n'okutereera gwe genda bugenzi mu maaso olage w'olina okubeera kyokka ng'ate bw'asimbula emmotoka era nga bwe tuze tubalaga ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda nga mwami Kyagulanyi wonna bagenda okutuuka gye balaga nga bajjudde enfuufu era bano bayisiba mu biguudo ebyaganya eby'ettaka kwetolola okuba olugendo oluyitirivu ennyo okwonoona obudde n'okunywa amafuta amangi oba oliawo basobole okubeera nga babalemesa okutuuka mu bitundu mu budde kakati nno olunaku olwaleero mwami Kyagulanyi bavudde e Mayuge ategeezezza mu bigambo bye era ngenda kuwa katambi k'omukulembeze speech ajogedde kennyini mu bigambo bye n'ategeeza ayagala akwate omuzindaalo atunulire Byabakama maaso ku maaso amubuuze kiki kyagenderera okubeera nga ye kampeyini ze ziremesebwa abasajja bamukwata mundu era nakakasizza nti ku bantu bonna batambula nabo n'abajja okumulaba tewali alina jjinja tewali alina kasaale tewali alina nkonyogo naye olunaku olwaleero amagye poliisi byati bamukiise agamotoka nga bw'ogenda okulaba ono ne bamulemesa okweyongerayo wali eyiganga nga bamugamba alina okuyita mu kikubo eky'ettaka ekikubo ekyewala bino byonna bwe bigattagatta kitegeeza waliwo injustice waliwo obutali bwenkanya waliwo ebiragiro ebiva ewala ewatali electoral commission kakati nno wano mwami Kyagulanyi wagambidde nti campaign kasooka aziyimirize ate Byabakama annyonnyole bwe kiba nga abalala bonna abeesimbyewo tewali muntu n'omu alemesebwa genda w'alina kulaga era bano bonna abeesimbyewo batambulira mu budde nga bwe baapulaaninga era bano bonna abeesimbyewo bagenda mu bifo nga bwe baasaba era bano bonna abeesimbyewo boogera bye baagala byonna mu budde bwabwe lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yalemesebwa okubeera nga ye ayogera mu budde n'okubeera nga atuukira mu budde mu bifo byalina okubeera nga agenda mujjukira nti mwami Museveni luwedde ku mpagala talina mangi agenda kutalaga Uganda yonna mu nnaku 10 nga bwe byapulaaningibwa era ono agezaako okutambula naye nga bw'okiraba nti amaanyi alina matono kati mwami Kyagulanyi kano yakalaba nga kazannyo okubeera nga bamuwadde ennaku 10 okutambula district 15 eziri mu ggwanga Uganda kakati nno abasajja bagambye nazo tojja kuzitambula wadde okyalina amaanyi olina okubeera nga namukaderulira mu nnyana osobole okubeera nga naawe oba oliawo ebigenda mu maaso tosobola kubeera nga obituukiriza olemesebwe kakati nno n'agambye lunaku lwankya era nga wenjogerera essaawa zino mwami Kyagulanyi akutte mu Ddemeezi ayolekedde mu Asanjala asookadde e Kampala kubanga amasimu agakubye agakooye amasimu bagogereddeko bakooye kakati nekidiridde kubeera nga balumba abasajja bano maaso ku maaso babannyonnyole kiki ekigenda mu maaso lwaki bino byonna weebiri ate nga bano ekibiina kya NUP kiriwo mu bwenkanya kiriwo mu butuufu sigamba nti kyewaŋŋamya bwewaŋŋamya nga bibiina birala byonna kiriwo ng'ebibiina ebirala byonna kakati nno mu mbeera eno ampuliriza njagala nsooke nkwe akatambi ka President Kyagulanyi Ssentamu Tembo ng'ayogera ku nsonga zino zennyini kubanga oyinza okugamba nti muwanda bigambo era enkya lunaku lwa 6 abadde alinayo laali bw'olaba nga tofunye updates zonna bw'olaba nga tofunye live yonna nga tugikuwadde wano ku mukutu ng'omanya nti ebigambo birungi si birungi omusajja alemeseddwa jjukira nti ekitongole ekya UCC Uganda Communications Commission bavudde ne balangirira nti bagenda kulangirira mu maaso awo gye bujja tetugenda kuddamu kubeera nga tubawa live
bano bagamba tebaagala kuddamu kulaba muntu n'omu ng'asindika live yonna nga ya muntu eyeesimbyewo ng'ali mu kutambula ayolekera ku kifo gy'abalaga kubanga bano bagenza okukizuula ng'amazima gennyini mwami Kyagulanyi enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ebeemulindiridde ku makubo kaakati ate nga mwami Museveni talina yadde omulema abaamulindiridde kati bano ne basalawo ne baga nti aa tosobola kubeera nga olabisa omusajja mu ngeri bwetyo kati bano basaze olukujjukujju ne basalawo ne baga nti bagenda kuwera campaign live zonna ezigoberera omuntu yenna eyeesimbyewo wabula abalala bonna abeesimbyewo tebatambula yadde na muntu n'omu omulema muntu omu yeyekka alindirirwa ku makubo ne bamuwuubira ne bamuwa ebimuli ne bawuba bendera zi flags ez'enjawulo mwami Kyagulanyi kaakati nno bano abalala bagenza okukiraba nga kulabisa nnyo jjukira nti akalulu akaggwa 2021 tewaaliwo okuba kampeyini za lwatu zeetongodde nga boolaba essaawa zino kubanga beekwasanga covid beekwasanga corona beekwasanga ekirwadde ekyo ekyalumima mawuggwe kaakati oluwaleero tewaliwo kyekwasibwa jjukira nti bano baali batandisawo n'akakodyo ak'okuteekawo bibbomu ebikolerere wabula ate oluvannyuma ne bavayo ne beeryamu olukwe bo bennyini ne bakakasa ensi nti bbomu ezo ezaategebwanga ate abakuumaddembe bennyini be baateganga bbomu zino okutiisatiisa bannansi n'okubba ensimbi ey'omuwi w'omusolo kati bino byonna nga bigenda mu maaso mwami Kyagulanyi akakasizza ensi n'agamba ayagala bamutegeeze oba yeesimbawo mu bukyamu annyonnyole etteeka lye yamenya annyonnyole lwaki ye taweerwa mukisa ng'abalala okubeera nga mukwano gwange mpuliriza ba exercisinga eddembe lyabwe n'okuba kampeyini nga ensi bwe basabye kansooke nkuwa akatambi ka mwami Kyagulanyi mu bigambo bye kennyini nga kakasa ensi oba oliawo ampuliriza bw'onooba biwulidde ojja kutegeera nti omusajja ali siriyasi tali mu kusaaga busaazi abula ebigambo abitegeeza ono enkya bw'otamulabako teweewuunya teweebuuza ajja kuba yolekedde wali e Kampala ku kitongole oba kakiiko ak'ebyokulonda bamubuulire oba gye baamuwa deeti ze baamuwa zaali nfu ebifo bye yasaba byali bifu okutambula alina kutambulira mu nnyonyi lwaki bamulemesa okubeera nga yeesimbawo amina okubeera nga akuba kampeyini era nga bamulemesa okutuuka mu budde ne bamukiikanga amagye ne bamukiika emmamba n'ebyokulwanyisa bya buli kkala nga bwe ngenda okulaga olunaku olwaliro kansooke nkulaga akatambi kano mukwano gwange mpuliriza akamwami Kyagulanyi ng'ayogera bigambo bino mu bigambo bye era nga mukambwe nnyo bwe nnaakujjaeyo nkutwale wa dokita ono omukyala y'omu ku beesimbyewo ku kadi ya NUP ate nga mwana muto nnyo era ng'ono yaliko guild president owa Makerere University owulye manifesto esuza mwami Museveni ng'atunula erumya mwami Museveni omutwe evidioko mwami Museveni okulaba nga tayagala mwami Kyagulanyi atuuke mu bantu kubanga ono banaatuuka mu bantu n'abanyonyola manifesto eno bandifundikira nga Museveni ebyo ebirungi si birungi ampuliriza ono kyokutya kati okubeera nga mwami Kyagulanyi amusindisa luti kankutwalayo butereevu ate tukomewo tugende ewa dokita waffe ampuliriza. Oli ku Ghetto TV live. Oli ku Ghetto TV live musonga wange. Kino kiri. Nzenga sama Uganda, I lose nothing and I'm ready to die protecting him with my camera. Agamba ekyapasoni w'akakiiko poliisi aze alanga kyekubira ebbanga lyonna kikizo n'ajagala mutunuze no camera because I want to ask Mr. Byabakama publicly. Mr. Byabakama, are we not allowed to campaign and yet we are presidential candidates? Why are some candidates allowed to use the public roads and we are not? Why are certain candidates allowed to campaign and we are not? We need the answers to this. Tuchakumye mirembe, tuchali bantu balamu, ne bannayuganda basaba muleme basindikiriza kutuuka ku kiseera bwe bagenda kwekyanga. Tuliziganye, njagala mubeere ba mirembe. Mumpulirize, zino kampeyini zaakatandika. Njagala mubeere ba mirembe. Njagala ensi yonna erabe ekigenda maaso mu Uganda. I want the whole world to see what is going on in Uganda now. This is the Uganda police. This is the Uganda military. They pushed us away from the urban areas.
They pushed us in the rural areas, but they are still blocking the roads as if they want to do danger to us. I want you to still be non-violent, to still be disciplined and peaceful, but to be assertive. Tuina okucampaigningira eiganga kuba gye tulina okubeera. Abasajja bali set ne trigger. Simanyi oba emmundu ze alternative yokka naye engalo ziri ku trigger. Engalo ziri ku trigger bamunyama. Okay, tuliziganye people power, our power. Jagala mumpulirize bulungi baana ba maama. Jagala mumpulirize bulungi baana ba taata. Tulina obuwagizi bonna mu Uganda nga bwe mbulabye. Bagezaako tukolako obulabe, bagezaako basomooza, banoonya we batemulira abantu. Olwedde mbagambye nti programu yaffe ya campaign eraga tulina kubeera mu Iganga municipality nga tucampaigninga. Olunaku lwajjo n'olunaku lwakosajjo wabaddeyo bakandidate nga bakampaininga. Bwe tulina okubeera wabaddeyo kandidate nga akampaininga olunaku lwajjo, naye poliisi egamba tetukkiriza campaigninga Iganga, bwe tuba twagala tugende tucampaigninga ewantu ewalala wonna wonna. Tetugenda campaigninga abantu walala wonna wonna. Tulina kubeera nga tucampaigninga Iganga. Mu Iganga municipality eyo tulina okukola campaign yaffe. Era ne bakandidate baffe tubayina. Kaakati basebe ne banyabo nsinziira wano nga nsindikira mwami byabakama message, nga nsindikira poliisi message nti tetugenda ku campaigninga walala, tugenda ku programu nga bwe yakkiriziganyizibwako. Tuliziganye bwe baba bagaddewo kuba olunaku lwa leero ebadde day number 4. Leero ebadde day number 4. Bagezaako okusiba obudde bwaffe tutuuke leeti bagambe mutuuse leeti obudde bugaddewo. Mulabye obutali bwenkanya, mulabye obulyazaamaanyi. Njagala okubasaba olunaku lwa leero bwe mubeere bakkakkamu. Njagala okubasaba nti twagala genda campaigninga Iganga. Abablokinze kuwe ne tagenda campaigninga Iganga. Ngenda kuddayo nchallenging Mr. Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda. Njagala akakiiko k'ebyokulonda nako kakakasensi tibye kaliko mu bya kiyaaye, olwo bannayuganda bajja kusalawo ekyokwekolera. Kati olunaku lwa leero ngenda kasaba poliisi n'amagye nga bwe mulaba bagadde b'ekkubo, basaba muleme kulwana nabo. Nziramu manyi mulina obusuulirize mumpulire bababa. Muliyo nsaba mumpulirize, mbasaba olwaleero temulwanagana nabo. Njagala tukwate kubo tuddeyo, naye mbasuubiza tugenda kukola programu empya. Tulina campaigninga Iganga mu municipality. Olwaleero kabalowooze nti bamaanyi, naye twagala ensi esookerabe byonna bye bakola. Ne bannayuganda bonna gye bali balabe byonna bye bakola. Kubanga bannayuganda bwe balisalawo okukola kye balina okukola okwenunula, balina okukikola nga bamaze okulaba obumenyi bw'amateeka nga bukolebwa poliisi n'amagye ate balina okuumibwa amateeka. Njagala okubasaba mwena mutandinge emmotoka zaffe bwe muti. Njagala okubasaba tutandinge emmotoka zaffe ffenna. Temulwanagana nabo, olwaleero mubaleke baswale n'obumenyi bw'amateeka bwabwe. Mwami Byabakama ali mu kuwakinga live, abakulira poliisi n'amagye bali mu kuwakinga live, n'ensi yonna eri mu kuwakinga live. Tugenda bakomunikatingira programu empya eyo campaigninga Iganga. Bayinza okulowooza olwaleero nti batulemesezza, naye ennaku zikyabirayo, ennaku ezisukka mu 10. Mwebale kumpuliriza, mbasaba twaninga emmotoka zaffe tuddeyo. People power, our power.
Alright, betu program yeyiganga abasajja bagisazizaamu ne president n'agamba kale katudde Kampala katuddeyo netubakakasa oluvannyuma lwa byonna bannayuganda bebagenda okuwangula kasita olaba eyo feesi omanya omukulembeze anyiize n'ekyoba omanya nti bakandidate abalala bonna bakkirizibwa okukampeininga mu bifo byonna era tebabeerako deployment nga bw'ogirabaawo tebabeerako deployment nga bw'ogirabaawo naye ate ye his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ye bamukugira okampeininga era bamuteekako n'emmotoka y'abajjaati emutambulirako bakandidate abalala mubabuuze bo balina emmotoka za jjaati ezibata Okay, oli ku mukutu gwa Sama Uganda tuli live ku Facebook eya Sama Uganda Media. N'abantu banyiivu abantu badde bagaffe tuli ready okufa. Hello. Hello. Lengere ekiri mu kkubo naye ani awadde boosi wange essimu boosi wange tantwalako omulimu ani awadde boosi wange essimu agende live boosi tantwalako omulimu enewe nsagamu kolo olumu temunvuma naye nga his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina bayogera nabo ku ssimu abali ebunaayira tunuulira kiri mu kibuga tunuulira kiri eno mu kyalo gye batusindise muganda wange kiri mu kyalo olwaleero bagezezzaako okulemesa nga batuyise wala walina otambulira eddakiika 5 otambulirawo essaawa 2:30 naye abantu bakulumuse okuva mu bibuga gye babadde gye baganye okuyita ne bajja ku kisaawe so kyendaba essaawa zino ndaba thousands and thousands of people especially bali wakati w'emyaka 2 n'emyaka 35 kitegeeza protest vote bagenda gitambuza bulungi saluti kyekiriwo ekyo olunaku olwaleero lengera namungi w'omuntu ale bosi nange tanzigyeko interview nga naye bwe mujjako interview bulijjo negwe lengera ekiri emabega lengera ekiri emabega lengera ekiri emabega nsuuminga naye tebaggwayo lengera ekiri emabega wano poliisi eyina owulira obujja naye bakubamu kutiyagasi tesobola bakkiriza kweyongerayo mu maaso abantu bayitirivu nnyo emabega abantu bayitirivu nnyo ab'emayigwe be bakyasinze okukwata ekisooka mu kukuŋŋaana mu bungi kandaba abeeyiganga kigenda kubeera kitya naye ng'abantu b'emayigwe babadde so massive ekintu kibadde kinene nnyo nnyo ekintu kibadde kinene lengera
kiri wano emabega wekisaawe wetusimbudde abantu tebannaggwawo bakyajabuzi layini esimba okuva ku kisaawe wetuvudde paka eri maaso gye tugenda ab'emayigwe be bakyasinze yiga nga twagala kiraba abavubuka boogedde this time around bagamba baagala nsi yaabwe kino ekyemayigwe sikirabangako muganda wange ekiri emabega omuntu okuva etusimbudde ku kisaawe tannavaawo omuntu akyajjabuza okuva ku kisaawe kyokka nga ne mu maaso gye tugenda kilomita ekitundutundu kya kilomita kijjuddemu abantu n'emabega gamba kitundutundu kya kilomita abantu bayitirivu nnyo nnyo abavubuka bayogera ku mulundi guno abavubuka boogedde this time around abaana b'emayigwe mwebale nnyo omukulembeze bamuyisizza mu nsiko naye yonna gyayita tirivu nnyo baganda bange walikola ekintu okulumya kyagu n'ofundikira ng'oyambye muyambe nyabula mu kyalo gye mwamusindise n'abaayo boogedde nti baagala nkyukakyuka Ghetto TV live okuweereza muganda wange Ricardo yali mu byuma obitereza ne graphics golaba oyo naddala ku main camera ne front camera. Thank you so much Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala abaana b'emayugwe wano police tayinza butawulira bujja eyina owulira obujja ebakubemu kutiya gaasi ekyo kyekiri emabega Ghetto TV in live okuweereza ku YouTube channel sakone ku Facebook gye tuli ekibuga Mayuge kyakaze nengera abantu abaana b'eruweero mmwe beneesiga bayinza okukola kino abaana b'emayuge kye bakoze nengera kye bayita muntu ku muntu nengera kye bayita muntu ku muntu bano basobola otambula paka yiganga nkugambye bagaddewo bizinesi zaabwe basobole okujja okwerabira ku president muntu ku muntu abantu tebalina we bayita balinnya ku bannaabwe kale womuyisa mu kyalo wekifaanana bwekyo olwo singa wamuwadde ekisaawe ky'omu kibuga wakati naye mujje mutuwemu kakololo ako olukuŋŋaana lw'omu Kampala district mutuweemu ekkololo mutuwe ekisaawe ky'ekkololo mujja tegeera nti kinafu mutuwe ekisaawe ky'ekkololo mutuwe ekisaawe ky'ekkololo mujja kakasa nti kinafu nti kifunda bulijjo mwekyangira bwereere bamaama bafudde mu butale amaduuka maggale agudde wazinira mulyango gwe eyayagadde okulaba yalese liggale maama nnyabo walikola ekintu okulumya kyagu n'ofundikira ng'oyambye muyambe nyabula ekyo kiri mu kibuga Mayuge mu disitulikiti ey'Emayuge mwebale nnyo mwebalire ddala bannamayigwe okwogera n'olulimi lumu nti mwenda change kino kiri kiriya loud and clear aye abantu b'Emayuge benda change abantu b'omu Busoga benda change abantu b'omu Busoga benda change baba waitu mumubona
muli kubona baba waitu polisi amakubo yagazibye dda amakubo polisi yagazibye dda tekkiriza muntu yenna kweyongerayo wano wagenda okuwulira tiyagasi n'omuggo obujja tebusobola butabakwata jerasi egenda bakwatira wano tosobola kulwanisa maanyi ga Katonda. Abaana boogedde ab'emayugwe poliisi n'emagye egezaako batangira naye baagala kuwerekera mu kulembeze waabwe kubo balizibye era baagala tuyite mu kyalo ekkubo balizibye era baagala tuyite mu kyalo naye abaana b'emayugwe boogedde abaana b'emayugwe boogedde ekkubo balizibye era baagala tuyite mu kyalo balabe nabaziba makubo mukibi wuuyo oyo mukibi okulonda okuwedde yakola obutuju ku bannayuganda era ng'atambulira ku Kyagulanyi buli wadda abaana bangi balemala lwa mukibi abaana bangi basibwa lwa mukibi abaana b'abantu bafa lwa mukibi abaana basigala bamulekwa lwa mukibi so yoyo komanda mukibi yewaato wewa Ogero TV arakasajja kazi so okasooka mu kamera ne kaseka ne kasirika naye lengera ekiriwo namungi w'omuntu lengera roundabout gyadde babalemesezza oyingira bagiyingidde Ghetto TV live abaana b'emayugwe boogedde kuba screenshot batuusizza mu kkubo ly'ettaka era naye lengera mayugwe bweyogedde lengera mayugwe bweyogedde newe munaayitawa yonna gye mujja otuyisa mayuge eyogedde abaana b'emayugwe mwebale nnyo bannayuganda abali ebweru w'eggwanga ng'ova mayugwe abaana b'ewammwe waka bakukiikiridde bulungi nnyo Mujawale kabasebale banyabo Eliane Debozi nze Dr. Shamim Nambasa era nga leero nzize bannyonnyola manifesto ya National Unity Platform oba biki bye tutaddeko essira biki bye twagala okukolera bannayuganda mu Uganda empya gye twagala okulaba kati biki bye twagala okulaba nga tuleeta abantu bw'oba oli muwagizi w'omupiira omanyi nti buli ttiimu bwe begenda otandika okusamba babaayo n'abasambi baabwe 11 era be basinga okwesiga be bamanyi nti bano ne tubateekayo akapiira kaba kawedde so Fenga National Unity Platform era twatambulidde ku phenomenon y'emu nti tugenda tandika ne 11 priority areas tugenda beera n'ebifo oba ensonga 10 gye tugenda oteekako essira bye twagala okulaba nga tutuusaako mu myaka gyaffe egisooka 5 nga tuyingidde mu Uganda empya so nga sibamalidde budde ki kye tugenda oteekako essira ekisookerwako ly'eddembe ly'obuntu
human rights, okugoberera amateeka, constitutionalism and rule of law. Bw'oba omanyi engeri gye tubadde tuwangaaliramu mu myaka 5 egiwedde, tulabya ekiwamba abantu, tulabya abantu nga babuzibwawo, abantu basibibwa ne babatwala mu kkooti z'amagye, ebintu ng'ebyo ate nga si bye tusuubira okulaba mu gavumenti oba si bye tuba tusuubira mu gavumenti. Efaayo nnyo ku bantu. Naye n'ekirala National Unity Platform kyegenda okukola kwe kulaba nga tukomyawo presidential term limits ne age limits. Bwe muba mumanyi ebyafaayo bya Uganda, tumanyi nti mu constitution eyasooka oba mu ssemateeka wa Uganda eyasooka waaliwo obuwayiro obwo nga president oba omukulembeze w'eggwanga abeera mu buyinza okumala emyaka 10 era nga bye bisanja bye 2 byokka. Naye era baatuuka Mr. Museveni n'abijjako, twaliko n'ekikomo ku myaka nti bw'oba owezezza emyaka 75 tosobola kukulembera ggwanga, naye nakyo ne bakijjako. So National Unity Platform bye bimu ku bintu bye tugenda okusookera ddala okuleeta, tulabe nga tubeerawo n'enkyukakyuka eyo. Buli tubeera n'abakulembeze abakyuka, babaako buli mukulembeze abaako n'ekipya ky'abakoze, ekyo kyagenda otuleetera. So bw'oba tolina nsonga ndala wakiri nuupu gironde ku lwekyo nti tunabeera mu buyinza tujja kubeera n'ebintu ng'ebyo. Ekyokubiri kye tugenda oteekako essira kwe kulaba nga tulwanyisa obuli bw'enguzi. Bw'oba ogoberedde politics wa Uganda mu myaka 5 egiwedde, abakulembeze twalaba ba ministers nga babba amabaati, abamu babba ssente, babuzabuzaawo ssente, waliwo ne be baasiba twalaba Mawanda bamusiba ne basanga obumbi bwa ssente mu nnyumba ye. Twandisubidde nti singa gavumenti yali ekolera ng'efaayo, abantu nga bano baba balina obbabuuza, baba balina okuddamu ebibuuzo, zino ssente zikola ki mu nnyumba? Oba oli public servant oweereza ggwanga, buli ssente gy'oba oyina oba biki by'oba oguze kiba kirina okubeera clear wa ssente gye wazijja naki kye zigenda okukola. So naye n'ekirala kye tugenda okukola kwe kukendeeza ku kwonoona ssente zaffe. Ffe nga Bannayuganda saawa zino buli muntu obanjibwa obukadde kyokka tozifunangako, tomanyi na gye zaagenda. So National Unity Platform egenda kugezako okulaba nga tusalako ku bbanja eryo, tuteese n'abantu abaatuwa amabanja gano tusonyiibwe, oba abantu bano abaazijjayo bannyonnyolewa we baaziteeka mu kiba kiki ekyo basibibwe. So ku bintu ebirala era ku nsonga y'emu ey'okwonoona ssente oba okukozesa bubi ssente z'omulimu w'omusolo, Pulezidenti yagenze n'atugamba nti Mr. Museveni ayina emmotoka eziwera 9 ezizenga ye zaatambula nazo, naye nga mu ggwanga lyonna ate ambulance teziwera n'ebyo 2. So kiri eri gwe otegeera ku mukulembeze n'abantu obukadde 48 ani asinga okwetaaga emmotoka zino. So bye bimu ku bintu era tugenda kujjako ne zi office z'aba RDC, manya RCC, assistant RCC, bahuduseini bonna abutwala kubanga bano abantu boonoona ssente ate nga tebalina kye bakolera ggwanga. Ensonga eyokusatu gye tugenda oteekako essira ye kulaba nga tuleeta obumu, National Unity, naye n'okuyambako mu bifo ebyo abantu abaanyigirizibwa oba baafuna obuzibu mu biseera by'entalo. Bw'oba otunuulidde abantu b'e Karamoja, otunuulidde abantu b'e Kasese, abantu b'e Luweero, abasinga baali mu ntalo baaliko their war communities, but tebanaba baddiza bintu byabwe, tebanaba bakompensatinga. So twagala okulaba nga tuzzaawo bambi omutima gw'abo abantu, naye n'okulaba nga tukwatagana ng'Abannayuganda. Saawa zino abakulembeze abali mu buyinza bagezezzaako nnyo okulaba nga batwawulayawula nga basinziira ku mawanga, naye ebyo bye bintu bye twagala okugyawo. Era mu ssira lyerimu twagala okulaba nga government offices oba government jobs, emirimu gya gavumenti temuliimu nti buli lw'oyingira waliyo abantu aboogera olulimi olumu. Twagala okulaba nga boogera ennimi z'enjawulo nga kikulaga nti abantu abaliyo mawanga ga njawulo. Saawa zino bw'ogenda n'otunuulira waliwo research eyakolebwa mu gavumenti yaffe oba gavumenti eriko saawa zino mu mirimu gya gavumenti gyonna, abantu abava mu kitundu ekimu oba mu Western Uganda baali baweza obutundutundu 4 ku buli 100. Then n'ogenda okusanga ate abava eri mu Eastern Uganda eyo Busoga, Bugeso ne mu Northern Uganda ate bo baaliko ng'obutundutundu nga 9 ku buli 100. So ebintu ng'ebyo biba biraga nti tewali regional balance. So bye bimu ku bintu bye twagala oteekako essira. Ensonga endala yakulaba nti buli Munnayuganda gy'ali afuna obuweereza obulungi. We are looking at equal access to quality services. Era ku nsonga y'emu kawaayiro ako gavumenti ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu egenda okukakasa nti buli muyizi agenda ku ssomero nursery ne primary tebagenda kusasula ssente yonna ate nga bajja kusigala nga bafuna
obuyigiriza obulungi nga bwa quality omuntu asoma n'agenda okutuuka mu jobs community nga ayina ebisaanyizo ebimusobozesa okufuna omulimu gwonna gw'aba asabye okutambulira ku ebyo bye yasoma. So ensonga endala kulaba ebyobulamu era nga bwe mumanyi nti ndi musawo ebyomba mbiteekako ennyo essira, tugenda okulaba nti buli kyalo mu kilomita 5 wajja kubeerawo health center 3 bwe baseerabidde. Ate ne malwaliro gano health center 3 bagenda kukakasa nti waliwo omusawo omukugu dokita, si bino byakusanga nti ekifo kyalo kiramba temuli na musawo. So ebintu ng'ebyo bye tugenda oteekako essira. Ate n'ekirala gavumenti ya Kyagulanyi egenda kukakasa nti bino ensonga z'ebyobulamu bajeti yaabwe egenda kwongezebwako etuuke ku butundutundu 15 ku buli 100. Kubanga research yakolebwa n'eraga nti buli ggwanga eriba lyagala okweyongerako oba okubeera ng'ensonga zaabwe z'ebyobulamu tezirina buzibu bwonna, tezirina kutaatagana bonna, baba just beetaaga kuwaayo butundutundu 15 ku buli 100 obwa bajeti yaabwe. N'essaawa zino ndowooza tuliko butundutundu 8 ku buli 100. So bw'otunuulira ebintu ng'ebyo olaba nti ebintu ebisoboka, naye just twetaaga abakulembeze abalina obwagazi eri eggwanga lyabwe. Ensonga endala gye tugenda oteekako essira kwe kulaba nti tuleeta emirimu. Ssaawa zino bannayuganda bangi bw'otunuulira abavubuka for example ndowooza obutundutundu 6 ku buli 100 tebali mu ssomero, tebali mu kukola, tetumanyi kye baliko, naye nga bali awo tebalina mirimu. N'abayina ogenda okwesanga ng'emirimu gye bayina tegibasobozesa kubaako na kye beetuusaako. Omuntu aba alina omulimu naye kasita asasula rent n'asasula transport n'agula emmere talina na 10 kyasigaza. Olumu waliwo n'abalina n'emirimu nga tebasobola na kusasula bintu ebyo basic needs nga tebasobola zitukako. So gavumenti ya Kyagulanyi egambye ewa His Excellency ne National Unity Platform tubagenda okugezaako okulaba nga tufuna emirimu egiwera obukadde 10 by 2032. So kiyinza okulabika ng'ekintu ekitasoboka oba ng'ekinene ennyo, naye bw'otunuulira ebintu ate bye twagala okuteekako essira, bw'otunuulira nga industry ya tourism oba ebyobulambuzi, twagala kulaba nga twongera ssente ezigenda mu byobulambuzi. Uganda yo nga yo y'ensi ku ezo ezirina ebintu ebirungi ebisingira ddala ebyobulambuzi. Tulina national parks, tulina mountains, tulina buli kimu omuntu kye yandyetaaze, naye eggwanga lyaffe tebali marketinze bulungi. Era ne bwebyo byagala okuteekamu ssente kwe kulaba nti tutunda eggwanga lyaffe eri abantu bonna bategeere biki ebiri mu Uganda era bye basobola okulaba bwe baba bazze. Ensonga endala tugenda kukakasa nti buli muyizi agenda ku ssomero erya gavumenti alina ekyokulya era bagiyise National Public School Feeding Program. So nti buli muyizi bw'aba agenze ku ssomero kino kigenda tuyambako nti waliwo aba families bambi nga bo already babonaabona era ng'omwana olumu tagenda ku ssomero kubanga alina okugenda akola ki bawenje ekyokulya, oba omwana n'ajja ku ssomero n'asiiba enjala y'okusoma ne bimutama. So kigenda tuyambako okukiipinga abayizi nga bali mu ssomero, naye era gano amasomero gagenda kuba gawa market eri abantu baffe abalimi. Ti abalimi bonna imagine nga buli government school weeri tugambe buli district erina musimanyi obanga mmeka naye nga bonna bagula ebyokulya ku bantu baabwe. So kijja tuyambako okuimprovinga ebyobulimi, okuimprovinga ebyenjigiriza n'abaana baffe bano okulaba nti tebalina malnutrition. Kuba bw'ogenda mu bifo ebirala kati nga Karamoja oba Ewana mu Eastern Uganda bifo bingi abaana balina malnutrition, embeera okuba nga tebalya bintu bibagasa kuyamba ku mibiri gyabwe. So ekyo kyekintu ku bimu bye nalabye nti biri very special. Ekirala tugenda making sure nti ekibbataka tukikomya era tugenda kukola tutya. Ssaawa zino bannayuganda bangi ogenda okutuuka olina ettaka lyo, otuukayo maybe oyagala ditunda, oyagala liwandiisa bakugamba omuntu waliwo omulala eyali ewandiisa dda. Era n'otunuulira nti Uganda ssaawa zino ku ttaka lyonna eriri mu Uganda obutundutundu ndowooza nga 20 bwe bwawandiisibwa be bantu abalina ebyapa, be bantu abalina ekiraga nti liri ettaka lyabwe. So ate nga bye bintu ebitonotono bye tuba tusobola okukola. So National Unity Platform egenda kiteekako essira. Ebintu ebirala empowering regional governance, abantu abali ebweru baba basinga babayita bakaddamu, okulaba nga tubayamba tuba protectinga ne tubakuuma mu bintu byonna bye bakola. N'ekirala ekisembayo kwe kulaba nga tukozesa tekinologiya kubanga era gye tulimu
ensaawa zino yakukozesa technology. So tugenda kukozesa teknologiya mu byobulimi, mu byobulamu, mu infrastructure, buli kimu okulaba nti tukwata tusanga ensi yonna weweeri. So mbasaba tutwale obudde tusome mu manifesto eno, njanguyiza nnyo naye bingi ebirimu ebisobola okuyambira. Tujja kugenda tugimenyaamenyamu mpolampola paka nga buli munnayuganda ategeera kiki kyetuliko, naye mbasaba bannaye tulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu.